Yo, this is from Pantilla Emboozi ya mwana muwala kati omugenzi Evelyn Desires ye yennyamiza bannayuganda abasinga obungi. Ono yali nkuba kyeyo mu kibuga Dubai gye yawangalira akabanga era nga yali yakadda mu ggwanga lya Uganda wabula nga yattibwa amangu ddala nga yakalinnya mu Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Kato ng'ono yali muganzi we yateeberezebwa okuba nti ye yatta Evelyn olw'ensonga nti bwe yaweerezanga ensimbi zonna ze yalinga akola bwe yalinga ali ku kyeyo era ng'ono yamusindikanga oba yamutumanga okubaako ebintu eby'enjawulo by'alina okuba nga ate amukolera wabula nga ku byonna tewali kyakolebwa. Kyategeerekeseko nti Kato Desire gwe yasindikiranga ssente ze yali musajja mufumbo era ow'empeta. Weewaawo poliisi egina maaso okuba nga ate ekola okunoonyereza ku musango guno so nga ate ne bannayuganda bangi basitudde eddoboozi okusaba obwenkanya mu kufa kw'omuwala ono. Ebyentambula bisanyaladde ku mayiro 2 mu kibuga Jinja okulira n'essundiro ly'amafuta erya Rubis. Trailer bw'etomedde omuvuzi wa bodaboda n'afiirawo. Abadde avuga trailer adduse n'aleka ekimotoka wakati mu kkubo era nga kino kiviiriddeko abakozesa oluguudo luno okunoonya gye bayita. Mu kaseera w'enkoledde eggulire lino nga poliisi tennaba kutuuka mu kifo kino awagudde enjega eno. Stella Namwanje yalisse omwana empitambi kooti emusalidde era bw'etyo n'emusindika mu kkomera okumala emyaka 35. Ono bamukebedde nga talina buzibu ku mutwe wabula ate bamusanzeemu akawuka ka mukenenya. So nga ate emboozi y'omwana mulenzi eyaleetebwa omuwala okuva ku mukutu gwa TikTok ng'ono omusomesa ku ssomero omwana ono gy'abadde asomera naye ekyagendera ddala mu maaso era ng'ekizuuliddwa nti omwana ono omukyala abadde amutulugunya abadde nga step mother we so si kitaawe nga bw'agamba ate era mukadde ge kamu ono tabangako muganda wa mama we nga bwe bali babyogera. Good morning everyone. Let me reply this comment because everyone needs to know. When they were registering the kid, they told the school administration that the kid's mother died. Kati omukazi yali registering yagamba nti anti wa mwana. They didn't tell us it was the stepmother, so we have just found out that it's actually the stepmother. The school administration didn't know that it was the stepmother because they had told us it's the auntie, and that's why maybe this man wanted us to first tell him, because the truth is that they had lied to us. So they thought maybe if it was the auntie, I wouldn't say anything about it. And today is when the man is going to be caught and I'll be recording everything. Good evening everyone. Era omwana akoze statement aba probation batuyambako okugenda tufune medical form abadde bagaya tuituke ku police ensonga zonna gyeziri. Thank you. Everything will be done. Then issue endala tufunye challenge endala kuba single parents. Bw'obanga omuntu yakunyiiza n'osigala n'omwana saagala hatred ogize ku mwana nga issue eri mu kutambula. Eya taata yagambye etafaayo kasita maama eyadda mu bigere abanga ali happy. Omwana ono nsuubira ne maama gwe waleese mu maka ne yazze kuleeta baana. Omanyi ki oba oli eyafa teyeeyagalira lwakulekawo omwana we naye nga gwe taata kiki kyoyambye omwana.
Emyezi giweredde ddala kati ebire bw'okyanga TikTok amanyiddwa nga Madubala asindikibwa mu nkomyo wabula ng'omukulu amanyiddwa nga King Saha agenze mu maaso okubanga akuba omulanga omukulu nabeere nga te ateebwa so nga te ye omubaka omukyalo wa Kampala Omuaba Shamim Malende addusiddwa mu ddwaliro Ensambya nga biwala ttaka oluvannyuma lw'embeera eyabaddewo wali eri mu Paalamenti y'omu ku bantu abalabiddwako nga basikibwasikibwa abagambibwa okubeera aba SFC. So nga te ye omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju ayongedde okubeera nga atiira ddala abantu era nga kati abamulabako ennaku zino bamulaba atuula yekka bw'atyo n'abanga abuna obufofofo. Kinajjukira nti ono maama we yali yakamuva ku maaso gye buvuddekawo era bw'atyo n'avaayo n'akuba oluyimba ng'ategeeza nga abantu bw'abakooye olw'emitima gyabwe emiyabayaba. Kabalega International Airport wali eri ehoyima bwetya bwefaanana mu kadde kano kennyina era ng'eno yegenda okubeera second international airport eya Uganda. Omulimu guno bagutandika mu mwaka gwa 2018 era nga bategeeza nti bakakolako ebitundu 96 ku buli 100 basuubira okugijjako omukono mu mwaka ogujja ennaku z'omwezi nga 13 mu mwezi ogw'omunaana. Oluvannyuma lw'embeera yatuseewo mu Paalamenti omukulu amanyiddwa nga Honorable Sewungo bw'atyo yakowodde abantu aba bulijjo mu ggwanga lya Uganda oba batuze oba bayita abalonza nti bagende maaso okuba nga bafuna emiggo bakuba ababaka ba Paalamenti olw'okubayiwa. Mufune emiggo mujje mutukube abatulonda mbegayidde munoonye emiggo mujje mutuwutule ate buli gwe mukuba mutandikire ku mutwe. Emba mukuba abaka ba Paalamenti mukube ku mutwe buli omu waayita kuba obusiru bususse. Olunaku olwaleero omukulira Kaguta Museveni avuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga z'emmwanyi wabula ng'ate ono waaviiridde ku mpewo bangi abalese bakutuse era ng'ategeezezza nti ekitongole nga ki UCDA kibadde kinyuunyunta abantu era ng'agamba nti abakikulira amanyi gye bali era abeetaaga agenda kubanga ate abakolako amateeka nga bwe galagira. Ono agenze maaso okubanga agamba nti kiswaza nnyo mu kadde kano okubanga bannayuganda essaawa eno buli omu ayogera ku mmwanyi mu kifo ky'okukola ebintu ebirina okubanga ate bibagasa. Agenze maaso okubanga akoona ku nsonga y'omukulu Idi Amin Dada nti yayonoona eggwanga lye yasanga ng'ate lyali literedde. So mu mbeera Amin mwe yagireka ye omuzeeyi yasanga lifu nnyo. Weewaawo bingi ebigenze maaso okubanga byogerwako era nga ne mu byogeddwa ne bino nabyo abyogedde. Coffee. Now suppose, okay, let's say, we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Yeah. Kubanga UCDA, now another people are saying, coffee. We only do coffee. Now, suppose we did that. Byebyo nno naye ng'ate bo abantu bakyakalambidde ku nsonga y'emmwanyi era nga basaba gavumenti baviire ku mmwanyi. Omwo nno mwe muli ne Afande yavuddeyo ng'ayambadde full combat n'agenda maaso okubanga ate atandika n'oluyimba lwa Kyagulanyi bwewaawo n'amaliriza nga asaba abakwata emmwanyi oba bakwata ku mmwanyi bagiveeko bagyesonyiire ddala. Anti yagamba nti omutima gummenyese naye nga kyemmanyi munywanyi naawe gukumenyese abantu buli wotono labayongo bedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetamwe abanyigirizibwa ne babulako gye balopa abapuwe ne gye wandibadde olopera nayo kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwe kusuula situkawo mangu tutambule munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera yo anti kati abali ku mmwanyi zaffe mu bagambe ekiseera kye kino besonyiwe mmwanyi zaffe ate era besonyiwe ne Buganda. Eno Buganda yaffe tebasobola gisaanyaawo baba bawulira nga Buganda tebajagala bagende Paalamenti bagiteeke waabwe nesolo tebasobola oteekayo Paalamenti bagende baziteeke waabwe oba bazitwale n'embalala mwana bave ku mmwanyi mu bagambe ate naffe mwetuli namwe mulina okwebeerera mu babbulo mwana yoma.
Olunaku olwaleero omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne ttiimu ye babadde kamuli era nga bano basanzeemu akaseera akazibu ng'era bulijjo anti munange ab'ebyokwerinda basazeeko main road era nga bano bakakiddwa okuyita mu byalo eyo ewala ddala wabula agamba nti wadde bakikoze bwe batyo ne babalemesa okuyita ku main abantu abasinga gye babadde babalindidde era ne mu byalo gye bayise agamba nti bakoze bulungi kubanga basanzeeyo abantu bangi era still ababadde babalindiridde weewaawo agenze maaso okubanga ate ayongera okugumya bannayuganda n'abategeeza nti buli kimu kijja kubeera bulungi. Ayogedde ku mwanyi ne ku bikajjo n'ebintu ebirala. Tewaba waduuka temutya wano muli ne pulezidenti waba wabatiisatiisa. Temutya temuvaawo muli safe muwulidde. Kati njagala babulira nti okuba ensi yaffe bwe baagiwamba tebagiwamba gyasiba afuga bufuzi. Nze byandibadde tebinkwatako nandibadde siri wano singa temuli yala nga bwe muli. Singa temuli baabu nga bwe muli sandibadde wano olwaleero. Naye ekiri wano ebusoga kyekiri e Kalamojja kyekiri mu Acholi kyekiri mu Lango olunaku lwajjo bakirese ne Buganda officially. Wuliriza bulungi. Mpitidde gye mpitidde yonna yonna ndabye kye bayita poverty mu Busoga. Ndabye obwavu. Ndabye abaana abawala nga buli mwana ow'emyaka 15 n'ogenda waggulu either alina olubuto oba alina omwana. Wano mu Busoga. Batugambye ebima. Oluvuvumo lwasaasaanidde ku mikutu migattabantu nga mwana mulenzi amanyiddwa nga London munnankyukakyuka wangalira mu ggwanga erya South Africa bwe yakwatiddwa. Amawulire gano olwamutuuseko bw'atyo yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti tannakwatibwako era nga yakangavudde abo abamuwaddeko amawulire aganjwanjwa. Afulanda nimbo akwatiddwa nibampereza koleka video nga waliwo omuntu ava mu motoka ya poliisi ayingira CPS aliko empingu nga bagamba mbu Afulanda ni ono simanyi oba yeyo oba ye waka video setegereza bulungi nti wabadde Afulanda nti nga nze okusuza video gye bampereza no kati Afulanda ni yakwatiddwa. Confirmed is arrested. Semwaye mwine ekifaananyi bakimpadde nkiina aza yakola awusikitize mu mbwa nenga azituma amannya mangi nange sebo yantuma embwa lumu yakantuma embwa emirundi ebiri naloka wewenyuga embwa gye bayita Kabaata Kibooko negenda nga eoloma kati ne baseka ne basinika ebinnyo kyebakoze Kabaata bakakubya emiggo nekadduka nga kawowoola kati Speaker wamumaliriza nze mumuzaako naye jjajja Kabaata kijja kitya ku myaka egyo ng'okyali ku TikTok okaddiye mazima osula ku TikTok osula amaaso gakumyuse ne busajja mwe mubonyeebonye mbu bamukotte mumulaba ndikirasiza mweza kukwatibwa eno mudogo nation ze president muve mu kusatiisa abantu notunuli akasajja kabaho katonda wange eno gise Rwanda mwe mwali mutuliddeko nga tuwabula ku bye Rwanda kubawonya tujja batwala nga temuli we Kabaata Edisendi Jenkins musana kuteeka mu museum tubasomeko timutwesibako eno generation yammwe kale bwe katunula nyabo wale agala kwata jojo yagenda olaba onayagala kunsiiga bukadde genda kumanina okumanya oli wadda ova ku muntu yakola ku Top TV ngikyalagana mu black and white nga nze ndi mu P1 otunula bukadde bwereere oli wadda nabo omutwe gulinga sejjembe waddanga baasi za UTC mazima yemu abamu kubayiye ettala ya sitima musajja mwe mwekolerere siyeko wayiye akalango kasolo mpasi
Solo pasi. Siamo Oluvannyuma lw'okukwatibwa n'asula ku poliisi ekiro kiramba mwana muwala amanyiddwa nga Gloria Bobi ne ttiimu ye yavuddeyo bw'atyo n'alaga obutali bumativu eri omukulu amanyiddwa nga Abitex ng'era agamba nti ono yamulanga bwemage okumulonkooma poliisi n'emukwata mu matumbi budde okutuuka okusulayo era bw'atyo yagenze dda ku poliisi ne yeekubira omulanga ng'agamba nti Abitex amulanga bwerere talina musango era bw'atyo nga naye yamuguddeko omusango ogw'okumwononera obudde bwe kwonoona erinnya lye. Kinajjukira nti Abitex agamba nti ono amuloopa kukunamira ggwanga era nga ayagala bannayuganda balabire kwonoona ddala abayimbi bakomye omuze ogw'okunamira bannayuganda. Bw'atyo mwana mulenzi Fresh Kid ne ttiimu ye bwe basiibudde ekibiina eky'omusanvu oba level eya primary nti ebibuuzo babikubye oluko mu mutwe naye nga bw'atyo bwe yali yenkana bwe yali yakayingira essomero lya Sodero mu mwaka gwa 2019 era nga yali mu kibiina ekyokubiri. Katubayozeyoze nga bwe tulinda ne results mungu aziteekeko ekisa kye ate nga ye muwala w'omukyala Rema Namakula n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya Aliya bw'atyo abadde ajaguza amazaalibwa ge era nga awezezza emyaka gye 3. Birthday girl. Wanji mama. Nyabo kiki kino kyokola. Naye Liya bannange tufudde. Aliya, you shake tomorrow. You first look here. Bannange. Katoli mwangu. Owange, Liya. Lindako, you can check later. Mwana mulenzi Andrew Mwanje akalimu kandi kalubamuko anti munnange munywanyi we amanyiddwa nga Bianca bw'atyo yamugiddwako era nga yatwaliddwa mu kyalo mbwe kigambibwa wabula ngono abamusanga bagamba nti si musanyufu n'akamu n'akatono ddala munyiivu bya nsoso ate ngera mukadde ke kamu mwana muwala amanyiddwa nga Donzera Nalongo bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza bataata abaagala okulaba ku baana naye nga tebawa buyambi nti ekyo kijja kusoboka bw'oba oyagala okulaba ku mwana weereza ku ki weereza ku ssente. Kano kagende eri bataata mwenna abeeyita bataata. If you feel like you want to see the kids, send money. You want to talk to the kids, send more money. You want to know how the kids are doing in school, send me money. Don't just call me, hello. Abaana bwe bali awo njagala kubabuuzaako mukwano tojja kubafuna. If you want to see the kids, send money. You want to talk to the kids, send me money. You want to be at peace with me, send me money. Women understand one word: money. Money, 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 money. Money with your current boyfriend, money with your ex, money with your husband. We just need money. Stop calling me, asking me to see the kids without money. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre avuddeyo atyo n'ategeeza nti wadde nga enkolagana y'omuhabbatina wakati we ne Nina Rose yaggwawo, naye enkolagana mu music yo teriggwawo, eyo yo teri aligijjawo, omukwano gwe gukyaliwo. Ate nga ku nsonga z'emmwanyi, omukulu amanyiddwa nga Gaddafi yavuddeyo n'awa endowooza ye kwegenda okuba gate mbasiibuza era nga bwe nti okubaweereza mbadde fifije ngamba nti mwebale kubeera balabi balungi, atakuumira mpera sijja koowa kumusaba kuba nkuumira nga nange bwankuma mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba. Emwanyi Parliament ekutte omuliro. Jeno honorable zake tebamuttire mu Parliament. Bino bya ddala. Wabula nsobola okubagamba faawe tubaagala mugende mu maaso nga mmwe abakubiriza eggwanga lino nga mugezaako tulaga nti buli kimu ky'amaanyi. Wabula tuwe n'Abannayuganda okujjukira. Mwenna Bannayuganda mwebuuse. Mumanye kubanga kakasi kamera zatambudde mu balimi b'emmwanyi ne zitambula ne mu bantu ab'enkizo ku mmwanyi ne zitambula na ku buli bantu. Ng'oli abagamba eryo etteeka ly'emmwanyi balijjeko llo. Emmwanyi bagireke nga bwe bibadde. Naye eyo gavumenti ekulaga tugenda balagako akabuli. Naye nga bagamba baweereza abantu ne gulawundi y'abantu egamba ki? Kati njagala kiwe buli Munnayuganda buli muntu kimuzuukusa obwongo bwe. Bulaba honorable zake nga bamukuba mu Parliament. Si yagamba waliwo ne yagambe naye waliwo agambe naye akisussa ye buli nnaku lwagenda mu Parliament gwe bakuba. Olowooza lwaki yali badde ayagala okukubwa? Mbw ayagala mawulire? Nedda. Anoonya buwagizi? Nedda. Abulina emityana. Lwaki yeewaayo bw'atyo? Taano Munnayuganda buli omu alina loloye gy'azannya. Okitegeera. Honorable zake bw'aba asobola okuyimira mu Parliament n'ateekawo embeera bw'etyo. Tetumusalira musango olw'okuba buli kadde kamera gwe zirabikiramu. Yasobola okwewaayo kuba naye balumba abamanyi. Bwe tuba nga ffenna Bannayuganda twayogedde nga ne kamera ne zituuka ku gulawundi ne zituuka ne ku buli omu gwe kikwatako. Naye nga bali batulaga nti etteeka bagenda ddiisa nga bwe baagala. Tubalaze ne tubagamba nedda nga bannansi. Naddala bali abalimi b'emmwanyi. Wabula bo bakulaga nti ebyabwe bya kabuli tebaagala kuteesaganya naffe. Bwe tulaba munnaffe nga ye ataddewo embeera just tumusabire mwana obulumi bwalimu abuyitemu. Naye nga njagala kubabuusa mwenna nga Bannayuganda. Mwana eno ensi baagituwambako. Ebiseera ebimu tusobola okunoomera abakyali baffe naye nga tetubanyoomera nti lwakuba tubalinako empalana ku mitima gyaffe. Wabula twagala teekawo ekifaananyi ekyakabi tusobole ottaasa ensi. Mwana mutunuulire nga Parliament bwe mugirabye olwaleero. Ng'ababaka be tulina okulabirako abakulembeze nga ŋŋumi eriyo. Oluuze ki ekigenda obeera ku gulawundi wansi nga n'abali mu Parliament we tusuubira okubeera eddembe n'empisa ezisinga nga waliwo ŋŋumi kweyuza makooti. Ndowooza eggwanga lyonna we ligenda okulaga. Ekiddako tugenda kukubagana. Ne bwe tulaba tukaayana ennyo ne tujjawo embeera eri enzibu ennyo n'ogiraga mu maaso ga kyaliiwo. Si lwakuba nti oba omulinako empalana, wabula twagala amazima ga ddembe antu. Kuba bano abatufuga batwagala batutemyemu. Batwawukanye yawukanye bwe batufuga. Leero tubadde tulina kwogerana ku mawulire ga Big Eye mwana. Abadde ne pulesi ye leero alanga ekivulu kye nga 7 Desemba. Ng'ebyo bye tulina okwogerako. Naye ate kati ssaawa za leero balinga abagamba nti akati Big Eye ate tomwogerako. Jogera ku Parliament. Kyali waffe nga kivulu kyamaze ebbanga ddene nze nalimbeddeko ku mbiranye ne Big Eye. Ne muterawo embiiriya ensigo ennyo. Oyo kyali wange. Nesi lwakuba nti simwagala. Wabula nali njagala mwana dde mu layini entuufu. Kuba bano bafala batwagala tukubagana. Nze nkere nkyawe kyali wange tukyaye n'ab'eŋŋanda. Si lwakuba nti tubalinako empalana eri. Wabula tukimanyi nti bw'okera n'oterawo omuntu kali akabuli ak'okumunoomera ennyo akyatuuka yeekube mu mutima agambye naye bano abantu be banjagala. Nze nabagamba we nabeerera ngambye ekiyaaye eyajjanga n'aŋŋamba nga Jeno Gaddafi pakubye ekyepa ku bubbi mwana.
ngate munoomera nnyo kumbe oyo yabanga njagala nga bino ebinsudiya byendiyisanga nekusente tewaliwo kirina magezi gasobola kugera kugamba nti mwana ebyekiyaye bireke mwana bisa n'okussa gundi tetwamuzese tewamulaye nga teri akigamba ekyo wabula nga alina kusudiya busudiya. So mu biseera biri nanyigira nga abantu abo basobolanga okumbuulira ebituufu. Kyensobola okubagamba bakyali bange mwenna tuzeewo oluganda tuleke okuleka famire y'omuntu omu eyeeyagadde emyaka 4 nga nakati ekyeyagala tugikkirize etukozesa ensobi tuttiŋŋane kuba kye batuwayalinga kututematemamu olumala otutematemamu ekiddako kubakubagana. Nze bukera olunaku lumu nga ndaba kyali wange mutunuzizaamu muzinga bya ddala amazima ga Katonda nga ne kuba kumumazaayo sikirabamu buzibu naye nga bali bafala gye batutaddeko naye ebyo byonna bigenda kuggwa bitya tesiffe kubeera kimu kuba bwe tunaabeera ekimu ne bwolaba bawumalukiseka baani basadamaani nga bakutaddeko embeera si lwakuba nti bakulinako empalana wabula tulina ekkubo limu nti tetulina kuwa bano olutalo kuba lwe baagala batulwanyaganya nze banjawule naawe kye baagala. Kati nze ekyokulwanyisa kye nina saagala kusanga nkukuba eccupa oba nkutema ejjambi oba koleki nina okukunoomera ennyo nkulage nti ekyo kibi tukukyawe kuba bo batusingako kimu batutemaganya ate nga balina ssente kyokka tebagenda zikuwampa kalasiti olumala okutujjako ate ne bakulaga nti basobola n'okunyiga n'omalayo ne tusanyuka n'osanga abaniga nga bazina ng'oli asanyuka amazima ga Katonda naye nga basse munnaffe lwakuba twafunamu obutakkaanya bamututte. So kyensobola okubagamba tubeere ekintu kimu mwana embeera eno tugenda gimalawo tudde abantu kuba mwana tetulina mitima mibi wadde tulabika nga ab'emitima emibi n'obusungu bwaffe tubujjayo eri ne tubwetimba tugezeko batirawo eri embeera eyaddala wadde olumu nsobola okufuna omutima omubi naye olumu mujja tusonyiwa mwana naye kye tulina okukola kuba abatufuga batutemamu butemi singa tebatutemamu baali tufuze lino ebbanga naye banaabawa ssente nga babakuŋŋaanyiza babatambuza mpaka ggulu ne babateeka ne mu kamera naye nga gye bagabira ssente abaana baabwe bali ebitaala basabiriza gye babatwala okubagabira ssente banaku bazibu. So tubeereko mwana tubeereko nkugambye lwaleero mbadde nakyali wange nga tulina promotinga Big Eye kuba yamanya amazima mwana kyali wange nkwagala nnyo era kyensobola okubagamba babboyi kulokutano tulinayo ekivulu kyakabaka wali makinde ku kalenda abo bakyali baffe tugende tumuwagireko kuba nange kwende Desemba nga 7 kyali wange Big Eye mbayita mwenna ekirabo kye musobola otuwanga ffe ne tusanyuka okuwagira abo bakyali baffe. Nze siri muyimitize ngenda kujja ntegeke munsasule mumpe ku ssente nange wabula ate bwe muwagira Big Eye mwana nze nsanyuka naye ne tumuzaamu amaanyi n'abamu n'akasente kuba byakoze abikoze ate asobodde n'okutegeera ekituufu tube nga basiraamu okitegedde kuba omusiraamu bw'osiraamu kaleera ebiraba abikuwa ate bakusudiya nnyo mu bimanyi byonna. So byonna nga biwedde tujja vimbira wamu mu Uganda eyawamu kuba ekyo kye tuli tetulina mitima mibi nammwe mukimanyi badde olumu tujjayo obusungu naye era omuzadde omulungi ewaka yakwata omukko bw'oba olaba omwana wo ng'ayonooneka tolina mumuleka bulesi n'ayonooneka olina omumugunjula ne woba omwagala nnyo lwakuba ebiseera ebisinga omuntu avayo n'akugamba ku mazima okwogera ku bikyamu byo kisobola okukuleetera omunoomera bw'oba tolowooza nnyo. So tulowooze nnyo nga bannansi mukubemu akafaananyi nga muzeeyi tumaze omumugyako nkulayirira agannyabo naye mba nkulinako empalana entya tesobola abeerawo okitegeera just bino bitwawula kuba bali kye batukulaningira okubeera naye bwe tunaasalawo kisitopinga kijja kuggwa.